abantu bana Rwanda simanyi kibagala mu nsi muno oba gwo kimanyi simanyi bwaba na Uganda bakalina okuba bana Rwanda ate bakalina okuba bana Uganda boye bamu bakalina okuba bana Uganda ate bakalina okuba baki bana Rwanda ne Zaire size bali nekizibu bakalina okuba Zaire ne Tanzania kyali yokko ate ne Burundi bakalina okuba ki abayo bo bagala kituufu kati bodde no some byafaayo by'Abanyarwanda oba ku revolution ya 1959 paka nkaga mu mwenda basaasana nnyo okwetola amawanga ga East Africa naye obuzibu obuliwo ndi gye bagenda tebaagala okuweera y'amateeka solaje okuwona kira nyini mwentanama okitegeera kubanga njagala kankusikira ekifaananyi kinene saagala kutuza nnyo byafaayo nti otubedde mu kaluka 2:26 by'eggwanga lyokka eryavaayo ne ligamba nti liwagira General Museveni wale kudasanga muvandimwe ngukolona walinga ataddewo bavandimwe namwe katulaki muvudde mugandi ng'eggwanga timuwagira ono kusinga agala kuyitamu era mutiye uwona ayiseemu ne bakulaga nti ebigambo bye bayogera Kyagulanyi byali bikinike bingi bagashumba bangi nabawulira naye njagala kuzaayo ko mu kuva mu myaka gy'enkaaga ya 59 paka myaka gy'ensanvu teri wano gwanga lyayaniriza Abanyarwanda nga Baganda okire bagenda mu Ankole ne babagoba baliranaganye ne bagenda Tooro ne babagoba ne bagenda mu Lwenzo region ne babagoba ne bajja paka Bunyoro ne babagoba ne bajja mu Buganda ne babateeka wamu in fact ensolo zaali zibayo nobalira mu nsiko kabaka nabuuza ati abantu abafayo baki kyati bananda baveri kya balete bajite mutwakiza kufa gwokyogedde bulungi nti ensolo zabaliranga mugemu paka nga batambula kabaka n'asindika amaje malamba ne baga mugende muleeta abantu abo bajje wanene tewali nsonga lwaki babonaabona ninga nkulaga nti eriyo nayo babuuseeyo bajja wano bagenda Kasongola wali babeeraawo ne babawa ettaka vane kwekyo ne babawa ettaka ne babawo ebiseera ebyo byonna njagala kunnyonnyola nti ne babakwata ne babawa ne scholarship ne bagenda ne babasoma dayo wetegereza tata wa John Kale Kayihura yafiira mu helicopter eyo yafa Kabenje Kanyonyi bamitanga John Kale bafuna scholarship Muteesa yakwata n'aba scholarship bali bawera nabo bangulweko bafune kumanya bahigiro Majege yali Semajege ne Baganda balinga batano abo nabagenda Russia ne basoma ne bagenda Bungereza ne basoma ba Ernesto Kayibanda yali w'amaanyi nnyo mu Mengaawo obo kitegeera kati obwakabaka bw'abaagala naye njagala tukasa nti ensonga obudde gye bugenze bwetoloolera bwe buti tudda mu Obote yatuuka ekiseera yaddikuluyinga n'agamba nti Abanyarwanda si baki si bana Uganda ababakweka e Masaka ababakweka e Kyaggwe ababakweka esaidi zeri ebugerere eriyo yonna bowulaba akalangwa baali Baganda gwonyegere baatuuka ekiseera nga amaje g'Obote gabanoonya obo kitegeera Obote kakomye wano Obote 2 okuva mu 8 Abaganda bamenya obuyumba bwabwe obwo ne babagamba muveeyo eri maali mwazimba obuyumba mudde wano awaka obo kitegeera ne babatabula mu bantu ba bulijjo era bangi bakulidde makaago nga be babakwese bafunye bika byaffe gendo ule story ya Matia Birekeraawo yali wa DP birekeho yajirayo ddala ekifaananyi ekinene bakunyera bagamba nti bajja batunoonya bano ne batukweka ne bateeka mu maka gaabwe kati twebuuza nti omukwano ogwaliwo ebiseera ebyo gutuuse gutyo kubanga omukwano ogwo ate guseseetuka ne gujja ne guvaawo olwaleero Pascal okitegeera ba Pascal bantu bangi nnyo